Abatuuliza mwenna mbabuuzaako era ne mbeebaza okwekumira wano ku Luganda Radio Podcast. Tukomyewo n'akatabo kaffe aka Nkyalira Walumbe Ettanda nga tugenza ate ku mutwe gwaffe ogwokuna okugamba nti Ntuusibwa Ewomutaka Lukuusi. Amannya nga bulijjo omusomi wammwe Martin Muganzi wano ku Luganda Radio Podcast. Kakati katutandike. Ntuusibwa Ewomutaka Lukuusi. Twatambulako wano na wali ne tulyoka tugoba mu kigo ky'Omutaka Lukuusi. Agasolo gaayimira awo wabweru, obusajja buli ne busumulula ne bulyoka bumpalaawala ne bunyingiza munda. Ekigo ky'Omutaka ono Lukuusi muliisa maanyi kyali kinene nnyo era nga munda mulimu ennyumba nfaafa era ng'abantu bangi bulala. Kyazimbibwa ku ntikko y'olusozi lwe namanya oluvannyuma nti baaluyitanga Kankuzise. Olusozi olwo lwaliko ebyafaayo bingi nnyo era n'erinnya lyalwo nga liwulikika. Nze saasobola kulambula bulungi kigo kino olw'obuzibu obwangwako nga nakakituukiramu ddala. Obusajja bwantuusiza mu gudiiro ogunene nnyo. Awo we twasanga Kabwejjungire ng'atudde mu gutebe gwe ogunene ogwakolebwa mu magumba. Twamusanga ali ku magengere ng'amira. Awo obusajja buli bwe namanya nti bwe busaasi bwa Lukuusi bwanyanjulayo eri Lukuusi n'antunuulira ekiziimuziimu. Lukuusi olwamala okukunkumula endeku ne bamuleetera omugwabi anti n'atandika okugutokosa okugenda okuvaawo ng'eriiso obutwakaavu limukirako eryanda. Omusajja ono nga yeewuunyisa yalina omutwe ogwebulungirivu gukirako ensuwa. Olubuto yaliranga lulere era nga bwe yayimukanga nga lwasooka okusitula. Yalina ensingo ng'ensikya y'embizzi edda ku bbali. Mu kibuno kye amannyo gaali galumaggamagga era ng'ayogera afunta olubuno ng'ekkovu eriri akatiko. Mu gudiiro guno twasangamu abantu nkuyanja oba oliawo nga baali bazze kulamusa ku nnannyinimu. Lukuusi yalagira mangu okummwako enviiri era okutemya n'okuzibula ng'omutwe kawerette. Ekyo olwaggwa Lukuusi n'alyoka mbooza n'eddoboozi ekkangufu, ovaawa ggwe akalambo? Ne neetegereza ekyampisakala nga nakyo sikiraba. Oluba lwe yakuba entebe kwe yali atudde ne yeekaaka, nange ne mpulira nga n'ebyenda byonna binkankana. Awo n'agamuddamu gambulira ddala era kye nakola kwe kutuula awo wansi naye okugenda okuyimukawo nga nzenna tudde mu kitaba. Bwe namala okuddamu ak'obuntu kwe kumunyonnyola nga Walumbe bwe yampita okugenda ew'Ettanda. Olwabisirisa bwe nti n'alyoka mbwatukira nga mbuuza nti oba Walumbe ye yakuyita? Kati wano oyagalawo nnyoko ki? Olw'okubanga ekibuuzo kyali kijjudde obusirusiru era n'obutooletoole era ekyokuddamu kyambula, yalaba ndi awo mumunyadde ng'ekkeresaata. Kwe kulagira akamu ku bujaasi kanjokyemu oluyi. Akajaasi ne kalyoka kamambika oluyi lw'endifandojja. Lwansinzittusa ne luntomeza ekisenge ne ngwa wansi. Bwe nali ngezaako okuyimuka ne nzirawo. Mba nkyezzezaamu olusajjasajja nnyimuka omulundi ogwokubiri ne kannyongera olulala. Luno lwankuba kyabugazi ne nnambaala era ne nzirika okugenda okudda engulu nga ndaba ndi bukunya. Ensonyi katono zinzite. Ebyo nga biwedde, Lukuusi yalagira abantwale mu kabulamuliro okutuusa lwali mpitayo, okutemya n'okuzibula abajaasi be nga baneebagazze dda. Baalina amaanyi ge nali sibateebeza
okugenda okunzisa wansi nga ndi mu nkomyo. Mu kkomera temwali kantu konna omuntu kw'ayinza okussa oluba. Lyonna lyali lijjudde ebiyinja ebikukunavu era ebisongovu. Ebisenge byalwo byakozesebwa agayinja aganene ennyo era nga bwe baggalawo munda mukwata ab'eppopoppo. Kwaliko omulyango gumu era nga guggazibwa agasikiya aganene. Bwe nabeeranga mu kkomera omwo nga tewali kintu kyonna kye nsobola kuwulira wadde oluyogaano lwonna oba omuntu ayogera newankubadde nga mu kigo kya Lukuusi mwalimu abantu nfaafa. Ekiro kye nasooka okusulamu nalaba ng'asuzeemu omwaka omulamba. Amaziga gajjula okunzigwa mu kiwanga. So nno ne bwe nandikaabidde omwaka omulamba tewandibadde ansaasira. Ebiseera ebimu nafunangamu essuubi nti nga Walumbe bwe yampita Lukuusi ali lwaddaaki n'ampa emirembe. Olunaku olwaddirira bandeetera akajwina ne neesuula ku magumba era ne bandeetera ne kukookuzza eri omumwa neesuulako mu ttama. Emmere baagireeteranga ku lugali olwali luyoola kalimbwe. Naye nno olw'okubanga ekyandi mu lubuto kyali kifumba mutu, ebyo byonna saabifaako, natoola butoozi mmere nga ndya. Mu kkomera omwo namaliramu ddala omwezi mulamba nga mbonaabona ntyo. Naye njulirira okuddayo ewaffe naye nga n'eryandeeta sikyaliraba. Naye lwali lumu mu ttuntu nagenda okulaba nga abajaasi bano nga bampalaawala nga bantwala mu gudiiro guli ogw'entiisa mwe natuukira. Tuwasanga nannyinimu ateredde bubya era ng'eddiiro lyonna likubyeko abantu waba buli ngeri. Nannyinimu era yali ku mugwabi gwe ng'atokosa anti ng'eriiso limukirako eryanda ate nga mu kutumbuka limukirako erya nawolovu. Tuwasanga abantu bonna basiriikiridde. Ku ludda gye nali ntudde bwe nali ntambuzatambuza amaaso ne ndaba abawala babiri abaali batudde nga mbaliraanaganye. Kyokka nga baana bawala bali baalongiwa ne bazimula anti nga baamyuka ng'ettungu. Baali bafaanagana nnyo era nga gy'obeera nti balongo. Bwe nabatunuulira nabo ne bantunuulira era nga bwe bameenya naye baana bawala bano bantwala nnyo nnyo nno omwoyo. So nno nga saalina kyakukola. Nze mu kiseera ekyo nali nfuukidde ddala kalambo era nga nsigadde bugumba bwereere. Okuva mu kiseera ekyo ne nninda kufa kwokka. Okufa nno nandifudde naye nga simaze kubonaabona kwenkanaawo. Nali nkyali ku ebyo era ng'abantu bonna basiriikiridde. Lukuusi ne yeetoolooza amaaso ge mu bantu abaali awo mu ddiiro. Amangu ago n'alaba abawala bali ababiri abaali batandise kulukusa amaziga. Ndowooza nga bambi baali bakaabira nze kubanga mu kiseera ekyo nali nfaananga kiri mu lulu. Era nga buli muntu yenna alina omwoyo omusaasizi ateekwa kunsaasira. Lukuusi yalaba abawala batandikidde ddala okulira kwe kulya mu ttama nti, "Mugamirema, kaabira jjamuwe ani? Kale namwe mujja kufa lumu n'oyo omukunta." Olwo nno nze gw'ayita omukunta. Wano omutaka ng'obusungu bujjula okumutta. Yatunuulira abawala ekizimuzimu anti ng'alinga anaabamira. Abantu bonna abaali mu ddiiro baatandika okwogera obwama era n'okwemulugunyiza Lukuusi nga kwe batadde. Kino kyali tekibangawo abantu okwemulugunyiza mu maaso g'omutaka. Kyokka bannange omusajja Lukuusi yalina embazuulu. Yalaba abantu bayitiridde nnyo okuvuuvuuma. Kwe kubwatukanga eggulu n'abalagira okusirika. Awo we nalabira obusungu bwa Lukuusi bwe bubuukira ddala ng'omuliro. Amangu ago yatumya omuggo gwe ogw'enzo n'ayitayo abavubuka ebulakalevu babiri be yawulira nga boogera obwama. N'alyoka abaweewenyula emiggo egyabalesa mu kkubiro. Era oluvannyuma ne giboosa n'omuliro. Kugenda okubajja nga bataaba butaayi. Ekikolwa ekyo
kyanyiiza nnyo buli muntu eyali mu ddiiro. Era kwe nakakasiza nagenda okulaba nga buli muntu akutesa omutwe. Abasajja abaafulumya abavubuka bali okugenda okudda mu ddiiro nga bakatutema nti abasajja bafudde. Ebyo byonna Lukuusi teyabifaako. Ye yadda ku magengerege ng'amira era ng'akwata na ku mugwabi ng'atokosa. Omusajja ono enjaga n'omwenge ebya buli kedde byali bimuwunguutudde era ng'ebiseera ebisinga obungi tategeera bulungi. Oluusi yakolanga ebintu eby'ensonyi ennyo ng'abantu be bali awo. Mu kiseera kino Lukuusi ng'ali ku mugwabi, abantu bonna balabika nga banyiikaavu era nga n'enyiwa gye bali mu nnyindo. Ffe abaayingira mu ddiiro mu ttuntu enkoko ziba zitandika okuyingira bwe tuti, ffe nga tuli omwo tutongojjedde. Abantu ne beetamwa naye ate nga tebalina kyakkola kubanga ng'omuntu yenna takkirizibwa kufuluma n'aleka Lukuusi ku ntebe. Wakikolanga ng'otambye amagero era ekibonerezo kyalinga kimu, kufa. Oguno gwe gubadde omutwe gwaffe guno ogwokuna ogugamba nti Ntuusibwa Ewomutaka Lukuusi. Tulabye Lukuusi ne tulaba ebimukwatako mu gudiiro gwe ogunene bwaguuga ate n'engeri Lukuusi gye yeeyisaamu. Sijja kubimenyaamenyamu olwaleero kubanga nsuubira omuwandiisi yakola omulimu munene nnyo okubeera ng'atulaga biki ebyali bifa ewa Lukuusi. Kaakati akabuzo kenkulekera, olowooza Lukuusi yaani? Mu nzikiriza zo n'ebyosoma n'ebyomanyi n'ebyolowooza, gw'olowooza Lukuusi yaani? Akati awo nno munange we tugenda okukoma, naye nga tujja kukomawo katabo kaffe kano tetunaba kukamaliriza. Tujja kukomawo n'omutwe gwaffe ogwokutaano okugamba nti mponera watono. Oyo nno yabadde Martin Muganzi wano ku Luganda Radio Podcast. Ate tukwatagane omulundi ogunaddako. Mubeere bulungi, mweraba.